emotoka simanyi amafuta simanyi hani simanyi nfunyemu buzibu ki simanyi hani ndi wano mbadde njagala mperezeka emitwalo 2 bannange mwafuuka bakazi bannange abasajja basaba ssente mama nya kale kankademu kanziremu tukazanye simanyi ndoza sound simanyi tuwuliriza ndoza oba kawulidde bulungi simanyi naye ka tukaddemukko wanna nange naye bannange mmwe kino kiri kunze zekka oba buli mukazi omusajja akukwanira olunaku lumu olwokubiri alowooza nti omukkiriza olwokusatu n'atandika okusaba ssente hani emotoka simanyi amafuta simanyi hani simanyi nfunyemu buzibu ki simanyi hani ndi wano mbadde njagala mperezeka emitwalo 2 bannange mwafuuka bakazi bannange abasajja basaba ssente naye ebintu biri engendo okugamba abakyala abakulu nga nze buli ofuna omuvubuka n'akuyimiramu nga si wa myaka gyo nagamba nti akwagala aba akulimba buli lwofuna omuvubuka nga temwenkana myaka najja nakuyimiriramu nti nkwagala aba alimba nagabepeti obulina nyashi gwoteramu mujja woli bagenda okuvugamu amafuta n'ez'okulya z'omuwaddemu bebi agende yeyagalemu agenda zeyagalamu ne kali akawala kayina ku muki ku mutima kale yagala omuvubuka omuto at your own ki akuze n'abaana bakuyita kwetega kati waliwo omuntu ng'obulamu bwe bwonna butambudde bwe butyo ng'amwogerako gwe muki gwaba omukyamu kubanga omusajja gwe yazaalamu abaana mwamulaba n'abeera naye n'abaana be Mungu n'amumuggyako ng'obulamu bwe bwonna mubukola ki bulengerwa kale lwaki mwagala abuze mu kisenge nga bwatu bwe bulamu bwe bwayagala butambule ng'ebbanga lyonna bwatu bwabadde kubanga yazaala abaana kati buli ssanyu yonna yonna limuggyibweko kubanga yazaala Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange ndi wano ne Nalongo Kitone ayambadde red onako olwaleero ali n'abakazi abampi banyumira mu biteeteeyi obumpi kyetaagisa nyoko kaza bamwe yambadde ekiteeteeyi ate nno munnange ebintu byonna bikole ng'okimanyi nti wano oli waabaze gomesi zokka ze zaababula naye ebisigadde ebiteeteeyi mpale wali omukisa okutegeeza nti nnyumira gomesi okufa obufi lwakuba obuwanga bwange bwa mushanana nze sirina lugwe lutanyumira mukama yampumba mpumbi saizi yokka gye tutakkaanyaako naye ati nayo njenyumirizaamu kubanga okukula oli muwanvu nga wakulanga omugoggo nkula nga ndi mumpi nga ndi bwenti kale toyanza nnyo toyanzeege Nalongo gwendi naye so tuze tuwayemuko ku mboozi soko nzikiriza asooka kubuuzeeko tutandikira awo mbalamusizaako mwena abatulaba nze Nalongo Kitone Nampijja muk'omuntu sinoonya bambi abankubira essimu mulekerawo okunkubira ekiro abakubira nga bakukwana omusajja yantwala nantwala n'ebyange byonna nasigazaawo obugumba bwokka so bakwesonyiwe mbuuzengako bubuuza olw'ensonga nti buli kintu nkiddiramu bwereere so muleme kunteekako mbeera nzibu kituufu omusajja ali bweru tekitegeeza nti kibawa chance okuŋŋamba buli kyemukola ki kye baba basanze nafumbirwa nfumbiddeyo chapita nagiggalawo Nalongo tutandikire wano nalabyeko akatambi omukulu ye Shakib bawa omukyala Zali gwalina ennaku zino nga bali mu buliri ne Zali nga benywegera okufaako obufi ng'emimwa giyitingana mimwa okumema bo benyini nga bebakekwata mu buliri bo benyini nga bebekwata ka vidiyo kale oba oli awo twaligamye nti si be basoose nti ate tuyinza okugamba nti bantu bakulu nakubadde nti Zali asinga ku Shakibu emyaka naye kale tugambe nti kuba Shakibu asusa emyaka 18 naye nze kyensinga okutunulira ennyo be baana ba Zali okuba nti baana bakuze baana bakulu okuddawo ku baana baku social media kwebali amasimu bagalina ag'ebbeeyi balina zi iPhone balina ziri essimu embi ez'akabi nti nabo ku social media kwebali nti kiba kirabika bubi kunze ku side yange omwana wa Zali okubanga ali mu kuscrollinga ali mu kutambuza video atambuza video ali ku social media ali ku Twitter oba Instagram oba Facebook agenda okulaba ka video ka maama we ng'ali ne Shakibu bali mu kwenywegera ebyensonyi mu kamera mu buliri oli mukyala muzadde abaana obalina omwami omulina tutandikiraawo mu Uganda eno tulina kategori z'abakazi nyingi waliwo ekintu nga Nalongo bw'akikola
ensi yonna yeewuunya bannange nobawo n'omuntu ng'obulamu bwe bubadde open bw'atyo nga ye bwabutambuza ne muba nga mwe temukowa nga mudisikasingako esooka omukyalo oyo teyasoma nti no yali agenze mu kigo nti musisita ekyamulemesa ekigo kumwepiikyako ekyenjawulo kyasinga abalala abeepiikya nti ebintu byabyagala nnyo nga mubiraba nze nduza simawulire ku ye kubanga abaana bakulu nabo balina bebanywegera ate buli kiranya bebamulaba nga nti ono yamuleme kuba oyo omukazi tayenda aba n'omusajja bwamulemerera n'afuna omuki n'afuna omulala era ng'abaana babiraba kyogamba akatebe gwe basse okulaba kambeko kyenkubuuza kyogamba ku mulembe gwa Diamond baali bato nga tebategeera osanga bati bali tebanaba kwetegereza nnyo mbuuza gwe taata wa Zali afaayo ennyo osanga bali tebanaba kwetegereza nnyo mulekerawo olugezigezi mayanja ali nali manya ali enisikini abatukubidde mujja kuddamuko ku mpisa musose okuleeta opinion buli wamu ali enisikini akyaliyo gyali mungi nnyo dayira mu Katonda mu ggulu manyi mu abaana abato mwagala nnyo okunyenyanyenya byemutawanika anti nze kyentunuulira because waliwo enjogera egamba ti social media eyonoonyenya abaana baffe wano wali ova kugula simu nongamba esimu ya muwalawo eyonoonya abaana baba baagala nongamba nti esimu ya muwalawo obebi omuto gwe wakazaala nengamba naalunga omwana wa mwaka gumu amugulidde esimu kaakati esimu gye wamugulira si kugamba nti agenda kukuba kale nekikuba gyona kituuza kijja kubeerawo naye okubaako nebyalaba ku social media ngaalaba katyuni alaba biki mu katyuni omwo mutulabira katyuni mu kuscrolling okunoonya katyuni gwanaalaba ne vidiyo ng'ezo ezazali mwe zijjira omwana wo nti bw'alaba vidiyo ng'eyo kati nze nno sukoma naawe saagala kikumenye tesaasoma naye ndi mugunjufu nnyo saasoma nanoonya abaasoma ne banteerera abaana bange ku mutenda gwenjagala bakole ki bakome batambulireko buli mwana wano aba n'essimu lwa nsonga sanyu atawanya essimu zange ate azikubawo n'azaasa ate essimu sanyu kitaawo ali bweru ajja n'agenda kati ye bw'aba akubira sanyu aba akubira sanyu era bamukubira ku vidiyo koolo n'akwata essimu ye n'abeerawo tatata buli muntu alina essimu ye that's why naye yansonga lwaki alina essimu ye era ssebe essimu ya sanyu yakubako bo bali tokimanyi era ebeera ku wifi ng'erinze kitaawo akole ki era bwevuga akadde ku iphone akadde akali omwange kali n'omwange essimu yange bwevuga abaluza ye yekola ki yevuze so wane wange balina abaana bange kwe bakoma kabe bali abakulu buli muntu essimu yange munetalingira ku yange kubanga bakyasula wano ewuwo wange bwe banaakula aweze kodi nga nzijjamu okitegedde kati baba bakulu nabalaka babeere ku TikTok olwansonga nti bategeera ekimala bano abato tebakkirizibwa kuba ku TikTok yadde kizira n'okutta kikola ki abaana bange abo nze nsinga okumanya bwenjagala bakule kuba omwana bw'alema buli kyafuuka kyogerwa kwani kuggwe omuzadde yena ndaba olwaleero ng'obedde nnyo mu nnaku lwana nnyo abaana b'okubalaga ennaku eyo bakusaasire batambulire wamu naawe mu nnaku yo ng'obadde nnyo mu nnaku lwana nnyo abaana b'okubeera involved am I right bo babeere involved mu nnaku yo kyeki njagala otegeeza kinnemye nti kyagala okutegeeza nti baleme kubeera mu nnaku nga gwe gye wayitamu no bw'oba mu nnaku olwaleero tambula n'abaana bo mu nnaku gy'oyitamu nti mwana nga ondaba bino ebitabo bonyebonye nnyo okubireeta njagala osome nkutegedde bulungi lwana nnyo okulaga omwana w'embeera gy'okola ki mukama bw'ayamba embeera yo n'agikyusa sanyusa omwana wo lwaki nti eno ennaku gy'oyiseemu n'omwana ono emumaze okuyingira essomero n'ayiga n'atikkirwa nti omuntu abonaabona n'akola kino maama n'atunda kabala otegedde kyentegeeza eryo essomero ly'abayiseemu ng'obonaabona naye liba likola ki liba limala gwali mu mbeera ennungi olwaleero omwana bw'akaabira amata n'omuwa omwana bw'akaabira kino n'omuwa nze mbeera mu nnimiro nga bw'ogamba kuba nze Kampala nako ogula emmere ngenda mu kyalo era nsanze wana amatoke ne ŋŋamba Naalongo ono nfuna obudde ne ŋŋendayo ba ne bampeereza obutayagaliza nga bususizza mu kyalo so kikyengezako okutegeeza nti abaana bange nfuna obudde obubalagira nti balina okugendako balime kubanga nange balaba ndi mu kukola ki
okazana olima eri betusasudde balima eno betukoze bakola akulenga akitegeera nti omuntu alina okukola ki alina okukola so nga nyinamu omutwalo omwana nga asobola obeerawo nga talina tabbu yonna nenkumuwa n'agulya oba ntegedde kati naye obuli omumanyiiza nti ebintu byangu byakusoosi kyokulaba abaana babagagga abasinga bebavaawo kampuni zifa mu mwezi gumu lwansonga baakula bakimanyi nti omwana bamuwa buki nalaba wemagako kaawo ndowooza ogw'omwezi oguwedde nga bakubye mu lupapula lwa bukedde nti ebyobugagga bya Haji wa Hotel Africana nti bitwaliddwa ebizimbe ebyo bitwaliddwa lwa bbanja nejjukira ye yabeerangawo ng'amabanja weegalira nga tebabitwala lwaki byangu byakutwalibwa nti abaana bano babeera mu good life teri kyebayita good life nga biri mu layini emu n'okumenyeka ebyolaba tebiri mu sentensi emu good life kulya sente oba wazikola oba bazikuwadde kitegeeza bulamu buki bulamu bulungi kati abaana abo buli muzadde ayagala nnyo omwana we buli muzadde omutuufu nze ndooza bwe yandibadde kubeera na muntu gwasobola okufiiririra nze bwe ndabawo ekintu kiyinza okutuuka ku mwana wange oba kituuka ku nze nensevinga omwana wange bw'olaba ekintu nga kiyinza okutuuka ku mwana wo alisi kituuke ku ggwe nsevinga omwana wange naye omwana we asigalewo kubanga nze maama we otegedde kyentegeeza peyini gye nnyinza okufuna ng'omwana nga ekintu ekyo ndaba kimutuuseeko waliwo omuto nga ssanyu tayogera kiba kibi nnyo kyokka noono akuze sina kyenjagala kimukole ki kimutuukeko kubanga mwana wange nja kuwulira bubi nga ngamba maama kino kikola ki kyendi bubi kinnuma kati buli muzadde yandibadde ayagaliza omwana we ekisinga kati buloozaala omwana ng'olinamu akasente eyo laavu buli muzadde omutuufu agirina ku mwana we ayanguwa nnyo omwana namutwala ku isikurimu namutwala outing esatadde obulamu tebuba bwe butyo kwala onaafa tolukola ki tolumanya kati saasira omwana we bwagenda obeera mu nsi eno enkambwe nga ne muganda wakubba njagala tukizeeyo wali ewa Zali kuba ndaba otambudde nnyo olenga mbuziza okusesetuka ku kya Zali bwagenda obeera mu nsi eno enzibu nga nennyoko omusindikira sente n'azirya otegedde ensi yatabuka Zali oyo gwe weesibako abaana be yabakuza simwesibaako nno mu bulamu buno social media nga bw'obukola ki nze ekintu kyenjagala mu baana bange kyembasigamu kyoyagala mu baana bo kyobasigamu era lwaki ondaba nga ku media siwemula lwaki ondaba nga sambala patula nga ate ezinnyumira okufa nti nyina abaana abakuze ontegedde bulungi nti olw'okubanga ensi teyammanyira mu bintu bwe bityo bya tabbu nnyo kyembasi bigendamu bintu byakwetegaatega akuze n'abaana bakuyita kwetega kati waliwo omuntu ng'obulamu bwe bwonna butambudde bwe butyo ng'amwogerako gwe muki gwaba omukyamu kubanga omusajja gwe yazaalamu abaana mwamulaba n'abeera naye n'abaana be Mungu n'amumuggyako ng'obulamu bwe bwonna mubukola ki bulengerwa kale lwaki mwagala abuze mu kisenge nga bwatu bwe bulamu bwe bwayagala butambule ng'ebbanga lyonna bwatu bwabadde kubanga yazaala abaana kati buli essanyu yonna yonna limuggyibweko kubanga yazaala ye abaana be babagamba nti nnyabwe yali musisita kakati amenya amateeka g'ekigo kitegeeza ebyo byakola biri part of her life era ne bano abaana baakula bakimanyi nti buli it's a part of her life si bwabwe ti maama waabwe bwatyo ye bwali bamumanyidde nabo buli mwana understandinga maama wana abakazi bangi abakambwe nga balina abaana nga ate bo bali mu line entuufu tulina ono omukazi Donizera mukambwe nnyo nga yakutteko okukalaka telefumo ng'omwezi omusiruwaliddeko okitegeera naye goleyeko omwana wa Donizera ng'avuma omuntu ku midiya yonna walabyeko omwana we ng'akola ekintu ekitasaana kitegeeza yakwata obulamu bwe n'abujja ku bw'abaana be ye n'asigaza obulamu bwe n'abaana be ne babeera n'obulamu bwabwe ate n'abeera maama mulungi eri abaana be kuba singa abaana be babadde babi singa twalaba ku midiya nga beema enkuula oba ontegedde kyentegeeza nkyakuwa ekizambe natulina wano Bad Black oleko omwana wa Bad Black yenna yina nga anakyakola ekikwesitaza abaana kyalina bato bategeera omwana akula n'undastandinga maama we n'agamba oyo maama wange yoyo yevaako nange kambeera omwana mulayini maama gyakola ki gyanjagalamu kubanga oli ali mu future ye gwe okyanoonya future yo lwaki oyagala nze neeyisenga gwe akyayiya bw'onaabeerawo nga nze wede nenkya nsobola okufa bwe kitabako nti buli muntu afa waliwo emyaka egifa nga tukkiriza nti gyegyo awumulemi ki naafa ne bagamba bamba omwana wa mukazi afiiridde mu maanyi oba ebigambo ebyo byawudde kati nze tudde ndi mu future yange nsobola n'okkira ne ŋŋamba nti nze buli kimu e Uganda nkikoze kuba nze nzikiriza nti Uganda nagiwangula
ningamba kangendeko mu America mberekeyo ndabe bwe nyinza otekerako ku baana bange future endala kubanga nze olugendo lw'obulamu bwange Mungu aluntambuza nzikiza nti bwe ndutuuse nduwangudde ko bye negoma mulamu Mungu akimpaddeko nga nkyali muki ng'okyali mulamu kati kitegeeza abaana bange kibanabeera sikimanyi nkyalina okubayambako okubanoza future enki endala mu maaso eyaabwe olwaleero oba nnungi oba mbi mwenditudde ntegerekese bulungi nnyo nkuwuliriza abantu tebagenda kuggwebwako ddembe lyabwe mu bulamu bwabwe kubanga abaana wabula omuntu alina separate kigatte alina okuseparatinga obulamu bwe alina okwawula obulamu bwe ku bw'abaana be yes abantu baleke kufiira ku bannaabwe oba yanoonye munne kamunuune kubanga era emyaka gyabwe amunuune amala obumazi emyaka gyabwe era ginuuna ati omuntu walina munne kamunuune kituufu ginuuna naye bannange okunuuna okwa kamera bannange singa omuntu oba kati bukereze muntu ngaani abaana banneesitazza balinze nga gwani nze nga asset mu ggwanga lino abula nziza ku bintu ebirala ebirina amakulu muve ku bantu n'obulamu bwabwe tosobola kwagala baana ba muntu mulala kusinga nannyinibo kati eriyo abantu Naalongo njagalaku ekyokulabirako obutambi bufulumye bungi nnyo obwobuseegu mu ggwanga wano nakati n'obumu bwogenda ku mutimbagano n'onoonya obulungi obugwako n'ebifaananyi okitegeera kati abantu ng'abo nyaga tubageraageranye nekyo tubadde twogerako ekyazzali nti abantu ng'abo ebintu ng'ebyo nabo tugambe nti obulamu bwabwe batambuliramu because eri abamu ekintu ky'ogasse kinene eri abantu abamu nga si be babuta nga boyfriend babwe babuta naye ate eriyo n'abo abamu nga ye abweteera n'abuta ne bugenda ku mutimbagano gasse kinene mayanja lwaki kinene toyinza kugeza muntu wa mumwa ku muntu ayembabye bw'ati tebikwatagana ontegerekesa zali muleke n'obulamu bwe ebbanga lyonna bwabadde mwe muganya omwesonyiwa tumusabire busabizi aleme kusukkawo kukeera ku makya nga atadde akatambi yeetaaga saala zammwe kubanga mu bulamu mwali si mwe mwamusabira mumwogerako bibi buli kadde kati mwatandise ddi okwagala omusabira nange wali adda ssente wazzali siziryanga nako semumanyi sirina mukwano mumanyiganye naye njakanya abantu mubaleke mu bulamu bwabwe mayanja musukka ate nga namwe wali adda ssente wazzali bannange amawulire ne temugeekolako kati bwe kamera singa ekutambulirako nzikirini nnyo kubanga nti mayanja yajeyo sitayiro z'ekika mukazi n'azimba olubuto anti naye nazikolera mu kisenge era tobeera n'essimu eba terinako golwaki agamawulire togeekolako yadde malungi nogaba nemwe bale kunsabira bukya neebakira obwerere kuno neebakidde omuntu kubanga agogo geetunda gokka kati olaba era Salongo byabikola ku ssanyu nakulaba bulabya nga ndaba olugiro ningamba Naalongo wagwani watagwani myase nedda namwe wayo n'amawulire gasobola okugamba agogo gejjayo gokka ate nga si mabi ne mutageeyogerako mbumwe ne mubanga mwena ebyama byamwe ago bwe tugeeyogerako amalungi nga mugamba mbu tweraga baabo era beeraga kakati ayogeramu ki beba twesomerako kale so ensonga yazali of course wabadde okonsaani ng'abantu abenjawulo ku social media nga bagamba lwakiriwo ekiti lwaki kizze bwe ekiti so yasinga okumanya abaana bali ye yabazaala kati sowa gyemu password ogende kale kantu kenda kuweereza tugenda kukatao kenda kuweerezaako genda kuwuliriza ku WhatsApp yange omanyi naawe wootamanyirira genda ku WhatsApp kajja eyo videos nnyingi ezo tojja kukalaba kati genda bugenzi ku WhatsApp wali wampeereza kimaya nonya Mr. Wagwan Jeffrey Manja aka musimu yani omubeera Wagwan neba naye noba nga wanteekako nga wanteekako nga ndikola nga wanteekako kino kiri kunzaze yeyongerezaawa omusajja akukwalira olunaku lumu olwokubiri alowooza nti omukkiriza olwokusatu n'atandika okusaba ssente hani emotoka simanyi amafuta simanyi hani simanyi nfunyemu buzibu ki simanyi hani ndi wano mbadde njagala mpeerezeko emitwalo 2 bannange mwafuuka bakazi bannange abasajja basaba ssente mama nya kale kankaddemu kanziremu tukazanye simanyi ndoza sound simanyi tuwuliriza ndoza oba okawulidde bulungi simanyi naye ka tukaddemu ko wano
nange naye bannange mmwe kino kiri kunzezeka oba buli mukazi omusajja akukwanira olunaku lumu olwokubiri alowooza nti omukkiriza olwokusatu n'atandika okusaba sente hani emotoka simanyi amafuta simanyi hani simanyi nfunyemu buzibu ki simanyi hani ndi wano mbadde njagala mumpeerezeko emitwalo 2 bannange mwafuuka bakazi bannange abasajja basaba sente mama nya kakati nabadde ne mukwano gwange nalongo nga sinaba kututera mboozi eno nabadde ne mukwano gwange naŋŋamba nti naye omukazi ekikabu ekityo nti omusajja watika okusabira ssente akwanye leero enkeera nakusaba ssente mukiba kitegeeza yaba amanyi yakwanye sugar mami era okusinza ku nfaanayo n'omukyala naŋŋamba kati gwe omukyala tomulaba kati bukaba nga kavubuka ke kamukwanye okusinzira ku ndabikaaye era omuvubuka yenna aba akwanye omukyalo ono baba bagenze mu kwagalana n'omukyalo ono abalooza agala sugar mami ate nga bashuga mami betumanyi bebakola ki bwagala omuvubuka omuto yabaamuwa onkoze bubi okuleeta vidiyo ya musawo mu puroguramu eno nja kulemerera okuwaana layisensi yange obulungi kubanga mwagala nnyo omwagala nnyo musawo era kansooke mutumiddeko musawo wa single family mumuntu agengira njagala ogikole na mazima emboozi nkwebaza nnyo olw'ebintu bino wammanga nkwebaza okukkiriza nti oli single mothers ate n'oyimirira mu kiti ekyo n'okijjamu buki bulungi n'olabirira abaana bo nga tolina gw'osaba buyambi totukaabidde bizibu ate n'obeera omukazi respectful atakola bintu bimuswaza nti olw'okuba nga single ki single mother. I appreciate you my dear. Tumuwa obugalo. Nsaba Mukama akuwangaaze ate obeera omukyala alabibwako n'abakyala baki manyi omukyala yenna akola ekintu ekirungi ayamba ne bakyala banne mumugumirako kuba bakola kirungi si mugumirako mu bubi osinga abantu bangi abeefuula nti bakabasajja nti ye abuulirira abantu nga tasobola kwebuulirira nga n'ekimuweebula tasobola kyetangira nga naye kennyini yeetaaga kubuulirira. You understand? So nkwagala nnyo mukwano, you doing a good job. Naye kakati ku nsonga ya musawo gye yagambye nze kati ngenda kufunamu okusoomozebwa kumu nti ntutta obudde bungi nga sikyakwanibwa nga n'omuntu waba nkwanye okujja kubona bakubira amasimu ekiro nti ntutta obudde bungi okubaako omuntu gwendeetinga otegedde we bandeetingira bitutte ebbanga ki nti okujja okulaga nti kakati nalongo mbadde nsaba tusinkanemu olunaku olwaleero emunyonyo abankubira gye si banneegomba kubanga abantu tebakkiriza nti ndi mukazi mukulu I have 8 children sibajjaako ddembe lyabwe lyakunneegomba naye siinayo nti no nga tudeetinga nti no netula somewhere atukene ku serikali nalongo mpaayo ki mpayo ku ssente. You understand? Nyinza okiddamu okukyewuunya obwewuunya olw'ensonga nti omwami wange bwe yali ankwana ye yanteekangamu ssente ate nga yali talina bulungi oluvannyuma yalina ebintu byakola nga yeetaaga support ne muwa support naye nga yasooka okuyimirizaawo nze muki mukyala we. So kati ku mulembe guno abavubuka bangi abalabikidde mu butambi bw'abakyala abakulu nga batambuliza ku ssimu ng'ekyamaguzi naye ebintu biri ngenda okugamba abakyala abakulu nga nze buli ofuna omuvubuka n'akuyimiramu nga si wa myaka gyo nagamba nti akwagala aba akulimba buli lwofuna omuvubuka nga temwenkana myaka najja n'akuyimiriramu nti nkwagala aba alimba ku 10 kuliko bana ababitegeeza nti waliwo omukazi nga takula ng'akyasobola osikiriza abavubuka baki newabawo naawe ng'amulaba mukazi munongola nti naalo ng'akuze ekaggwe naalo ng'akuze eva ku bintu okitegedde kati naye ng'omuntu akulaga nti akwagala okufa era akufiirako aba ayina ensonga lwaki akwagala naye abakyala olw'okuba nti fe twagala nnyo ebigambo ebiyayanya emitima ensonga eyo tugibuusa amaki amaaso teri musajja akwagala ng'akusaba by'olina abantu okwagala tebagula kugule teri musajja akwagala ng'akusaba by'olina wabula omusajja azze okweyambisa aba akweyambisa lweyo byasuubira kukugjamu oba ontegedde kubanga n'abafu wano balemererwa naye agenda okulemererwa nga naawe olaba nti kyalemwa kiyamba ggwe n'abaana bo otegedde naye omuntu akwanya ennaku 3 nga musawo bw'azoogedde nagamba sirina mafuta sinnalya ennaku zino abasajja mpeya bagamba mbw abamu bakaaba osinga abakyala ndowooza okukaaba kwe bakola ki
kwe bategeeza manya ekyamuleese mu bulamu byebyo byali mu kugamba bibadde eno bitagalamu n'anoonya waayinza nayo simba oluseke wagumu n'akimanya nti abakazi twagala nnyo twagala ontegedde najja n'ebigambo ebyo bijja okuwuliza obuki obulungi naye ng'amazima talina kyakwagaza okugjako ebyo byali mu kusaba era bw'otabimuwa tojja kubeera naki naye ate omusajja ng'akwagala asobola n'okujja yonna gy'abijja n'aleetera gwe gw'ayagala tolina kyosobola kuba muntu kukwagala yalina okiwulira nti naalongoyo gwenkola ki ne bw'omuwa ensi ne bajawuluzaamu ne bagimuzingira walayi nga takwagala tajja kwagala trust me ajja kubirya emmotoka ozimuwa agivuga agisensebule ajja givuga ate bavuga bubi kubanga ebbeeyi n'ebbeeyi ekanisa emmotoka tebagikola ki tebagimanye okitegeera kati ate awunzike ng'akwata emmotoka yo n'agenda avugiramuko ku bwala obuki obuto bupetipeti obulina nyashi gwoteramu mujja woli gwe bagenda okuvugamu amafuta n'ez'okulya z'omuwaddemu bebi agende yeyagalemu agenda zeyagalamu ne kale akawala kaalina ku muki ku mutima kale yagala omuvubuka omuto at your own ki risk yes wamba musawo abasajja bati abatakwagala balina kyakunonyeeko era omugoberanga wala omuntu akwagala sikyankusinda bizibu bye bwate okujjako ate y'okumanya ebizibu byo biri ki ate ffe abakyala mu abawala betwagala kale oluusi nga mulina mu agm naye n'omwagala ne mukaanya ne ku lumu bbiri notandika okukaaba ebizibu simanya tesirina nviiri naye abatakwagala kankunyumize naalongo kankunyumize emabegako keeyo myaka nga giiyo nga sigama kaana kawona nti munangegeze nze kuggwe kwenfiira munnakweza nekangamba jofule nze bannange neetaaga essimu sirina simu ze bannange enkoze ntya nengamba omwana naku bbiri nankakufuna okaaba otya essimu nemulamubuuza essimu yagala yammeka enjagala iringa 800 zisimanya bwenda kukola ninaku bbiri nompita essimu kusomesa nakyo kiyige abakazi esisitemu yokka gye tuyina etugobako ku bantu betutaagala kubasaba bintu bingi mu kaleekereeke ate nga omukazi atakwagala ebizibu abifuna nkeera waalwo kwajanako mukusaba byotalina ojja mwesonyiwa omukazi lwankubye essimu ebeera bizibu oba ontegedde olw'ensonga nti omukazi ng'ayagala omuntu n'amaanyi agamugamba nti bampakagadde gamubula lwaki anti labayo abaamuyinako ekisa ku mutima gabambye batakayina lwaki bwe najja muhammad yali annemerako nga nnoonya lwaki akunemerako nti yatuuka okusaba ebyo tubagradinga eri alaba nga olimu essimu olimu akateeteeyi akapya tubapimapima naffe anti bw'aba nga era neegobako nze bwenakyala nemanya nti ono omuwala no si mutuufu because nze Jofra Mayanja sinza kubanga nakakwagala nnaku bbiri nonkabira ebizibu era mmanya nti oli wa bizibu bingi nnyo naye katono bwe nabuza omuliro ate nasigala nga nnonya bubi nnyo anti kambeko kyenkulaga okitegeera waliwo omuwala ng'embeera w'omukwanidde amazima mbi nnyo nga bizinensi ye balenzi ng'apangisa omuzigo naye nga talina waakola mu Kampala abo nno be basinga obungi nga bizinensi ye yeggwa mukwanye koolu nga gwe bizinensi yes ne wabaawo omulala nga ye omuntu waba tamwagala tasobola mugaa nti sikwagala wabula amusabasaba ebintu nga bingi gwe weetamu okole ki ogende okitegedde ne wabaawo omulala nga ye eyimu ye baamugamba nti buli musajja akwana tomuwa gaapu buli kyolowoozaako muzizike kino abe nga atunula eno muzizike kino nga naye obulamu bwe buti bwabutambuza kati kwezo kategori esatu wafuna n'abamu balowooza nti musabe ekintu bwakikuwa awo yomanya akwagala anze zo kategori meka kati gwakwanye gwoyina okumanya nti naye wano njagalibwa oba nedda bampima abalabo banjagala bizinensi ye oba nzibwa oba ali bubi eyo bizinensi kyoyogeddeko kati bwemala okitegeera gwe nononya woogwa omuwala alina gwe bakwana ng'alina disipulini bw'aba ali bubi yeekuŋŋaanya n'agamba kanjira nnindako olina disipulini yes kuba omuntu akwanye ng'obaddewo emyaka 2 bulijjo obadde olyaki essimu gwe wali okuba ku ki era alinako amapeesa
kati ngayagala smartphone kitegeeza omuntu bw'omulabamu future omusajja bw'akulabamu enkulaakulana ye gyakoma okufunamu obwetaavu gyakoma okukuwa by'oyagala omusajja akwagala tebamukaka kuwa bintu bye gyakoma okwetaaga obwetaavu bw'omusajja bye by'olisiivinga naye bw'olaba nga buli kintu weerega naye biki manya wamukaka oyinza okuba wamwanguyiza nnyo obulamu bw'okubeera naye n'atuuka ekiseera ng'aluuziza interest ng'ate ozadde nti okuwa esente z'enviiri ng'osooka kwegoba n'emisinde kukubira bannyina nti banange mu munjogereko naye ampa esente z'enviiri zimba valiyo mu bukazi bwo kuba emyaka gituddukako nze abandabako nga nkyali wa 20 ne kampuni zankubirawanko okuneebaza olwa abantu abangi abakuba ku simu yange kuba saali mulungi mu feesi naye nalina figa nnungi mayanja nga buli muntu ayagala ntwaleko naera maama n'abaana tubeera mu bidongolwa bw'abantu n'abaana omunana bwe bafudde tebayinza kusigala kyekimu okitegeera so nti omukyalo osobola okutuuka eseera nga figa tekyaliwo naye ng'omuntu agamba nti omukazi ono angattako kibi nnyo okubulwa byonna gwe yakula obubi gwe atategeera mangu kati nga gw'oliawo mu nsi oliwo bubeezi oli kidomola batakisaamu mazzi tekisena kikyamu baako kyeweemanya mu ggwe ogambe nti nsobola okufuula omuntu bukino naye ekizampa ejyatandikira ku ggwe nga naawe olina kyeweefudde naye buli oyagala omuntu nga gw'osuubira okuwa emmere gw'osuubira okukolera buli kyoyagala ate nga temunnagenda nnyo wala ojjawo nziko olowooza nze omusajja yandibadde owa ebirooto byo lwansonga osusse okukaaba ebiki ebizibu lwansonga teweezimbako valiyo yonna teweesobola katona bw'ogenda laga ono akutwala nti nsobola okukusobozesa n'ofuuka kino nga naawe olemeddwa okyefuula olina obaako etandikira kwani kuggwe oleme kwagala muntu olw'okuba bakugoba mu kazigo ak'emitwalo 10 giriba nga bw'osobola okakole ki okasasule kitegeeza ogenda kuba nekyoyisa okwagala omuntu nga gwokola ki nga gw'oyagala nga naye akwagala kikuyamba okwetegereza n'okwewa obudde gy'onaakoma okulaga omuntu ono nti nze gw'onsanze neesobola gyagenda okukoma okuyaaya n'okulaba nga okkirize nti naye akusobola naye gye mukoma okubalaga nti oba kujja nandifudde era mugenda beera nabo nga mukaaba buli lunaku kubanga omusajja ayagala mukazi yeyagala gwe mulage nti nze neeyagala nnyo kino tekinzigyako kino kibajja kinkola nze nga nkyalina emikono ajja kulwana nnyo okulaba nga akukuuma kuba akimanyi osobola n'okumuviira n'oddayo ne weebeezaawo naye omusajja atuuka ekiseera okubeera naawe ng'asinga ne ku kitaawo ng'agamba kati bwe naamuleka anaalyaki talina magezi gakola kuba omuntu atuuka n'akutegeera mazima nga tolina kiddako omuntu bw'olabanga akusabasaba ebintu ebingi oba ali mu mbeera oba kiki aba takwagala omuntu akwagala tasabasaba bintu bingi aba asaba nnyo gy'omulabeko gwe omuntu akwagala alina kukusaba budde naawe gwe kennyini banda weera n'omuntu akwagala tasaba transport sinikira transport njagala kulabako nenandeze nesiina nze nyinawo omutwalo guna otegedde omukazi nga yakwagadde omuntu asobola okukwata buli kimu n'akikuwa omukazi nga yakwagadde by the way nalongo kino kigenda eri abawala nze ndaba nnyo abawala bangi nnyo ne mu mboozi eyo nga banyumya oli omuwala nakugamba mbu nze sisobola kuwa omusajja nze nga muwa sente yange sisobola kuwa musajja sente tajja gimuwa naye kugwayagala nenze omwami wange ne bwajja kati ng'essimu yeefudde nga ayagala neyange njijjamu layini nengimuwa nalongo okyalinayo manyoko ng'alina ebikolwa ng'ebibyo anti banzaala nze njijjamu bujja kubanga nkimanyi nti esente zensinga okufuna nezenagulamu essimu yeyazimba yazikuwa kati bw'abanga eyiye efudde nga yalina okukola mugambo oyagala simu taata kwata essimu nze nagira kubanga nyina okufunika kubanga buli muwala waalina ki essimu anoyeze kuz'abaana ne kolobokisi weeryawo otegedde omuntu nga bamwagala tebalina kinene kisinga ye trust me era omukazi akwagala abanja ggwe nze otoyagala kundaba bannange kakati nze nkole ntya kubanga ggwe kya bbeeyi mbulira wooli nzije ne bannange kakati n'omusajja akwagala lwe yabeera abuuza walidde beera n'omusajja nga mu lunaku alinamu bajeti yo ya nusu ebi emyaka nga 8 emabega nali nina gyeyindi eyo nga wala omwana nangamba jofulu nnimba
nangamba oliwa nze ndagirira wooli nga ndi wala nangamba gwe ndagirira ngamba tojja kusobola kutuukayo nangamba gwe mbuulira wa omanyi musaaganya nga sobola kutuukayo kuki ne mulagirira bulungi nnyo nendo nangamba nsimbudde nengamba awe alimba mba ndi awo nangamba oli side wandi wano we wandagiridde nti vaayo ngeno kugira bwenti Ngakokubeme. ayimiridde omukazi ng'akwagala tulenya baasi emmotoka neetagalamu nti Saalo ng'aliwa nti ali ggulu n'ogenda eggulu ate mu baasi n'omunoonyayo simusaaga nnyo kakati nga tewali wala nga mukazi asobola otuukawo ng'aliwo omuntu gwayagala natatuukawo ng'onoonya samusingi omuntu gwe baagala mayanja ne bbaawo ne bwakugulira emmotoka nga ye amiisingawo ogivuga oyomba kyobala abantu bagamba abakazi bamanyi kyebaagala tukimanyi naye nze wankwana tompadde emmotoka wankwana tutambuza bigere nonguya ne ku kikomando oyo eyankwana ku bigere gwe nkola ki gwe weetaaga gw'onoonya webale kitegeera abantu balina abantu abatabaagala wabula mbeera ye basisinkanya bali mu kifo kitya kimu naye omukazi nga yakwagadde ojja nakugejjako anti ne bwokola ensobi kakaaga asobola ozikusonyiwa gwe fukamirawo okabemu enkabeezi mugazi simanyi ate tulina kano kasitaani yankemye omukazi oyo anezirieka ebbanga neze mukazi wange gwe gwenjagala nabeerawo ntya nga toliiwo okabamu enkabeezi agajangu bebi naye toddamu bintu ebyo nga kali kewaŋŋamba akasaalongo mbu Saalongo bayakunza Saalongo bayanimba naye zikasaya netondera nandaga nafuba okundaga nti si bituufu mukazi kyeyetaaga anti ze ebbanga tanakyasobola kukola nga sobola kimusonyiwa ate kiriiyo okuggyako ngassa omwana wange oba ngassa omuntu yenna otegedde aba afuuse mutemu siyagala muntu mutemu Saalongo ze aguguba n'omutitimbe gw'ensimbi obukadde 5 abibye wano mu nnyumba mukutadde mu siiringi aze Saalongo tumunoonya ssente ngabbye bubbi bange tomutwala nga nzikubyeko asobola namulabako gwe kyoba omanyi okwekooli nze buli kintu kyonna sodifendinga bba wange ne bwawasa omukazi n'amuzaalamu n'amusiba mu kooti ngenda ate nze mweyimirira nze nyinya n'omulamuzi obuvunaanyizibwa bwe tulina wane waki talina kyatasobola kukola bange n'amagamaga nga siri ku ludda lwe talina gwemanyi bwe nali nfaanana oyo omusajja we yanjagalira manyi bwe nali nfaanana mayanja nakulaba akafaananyi ke wateekayo tukyakola tuula omuntu akolanga ensobi nalaba akafaananyi ke wateekayo neŋŋamba ne bannange Saalongo ngaatobye ne mwannyinaze siina maama wange siina taata wange nze omwami wange ye taata wange ye maama wange ye muganda wange tokolanga ensobi n'oyimirira mu bintu byonna mu sentensi emu ne baze ne bwaba yakukoze eki ze mala kumaliriza baze kati gwe nesooka tulaba tukukoledde ki talina yola jammagambaka nga siri kusaidiye naye akimanyi era n'abantu abagamba eyo waliwo omuntu gwe yanyimiza mbayomba n'amugamba genda kukubira mukazi w'essimu mugambe n'amugamba mukubira oli omukazi omuti ajja kikumalawo n'amugamba tajja kuwa ddakiika ezi bw'oyogera ku bbaawe atera nga sobola zigaba siina gwe nzikiriza kumuwaana ng'onkubira teri akkirizibwa bwanyiiza oba muvumye oba mutuze nze mmanyi teri akkirizibwa kunnyambako ku oyo teri n'omu akkirizibwa oyo omusajja yanzija wala gwe tokimanyi bakazi butasiima zebange nze nali bubi nali nfaanana bubi nga nnyina ennaku naŋŋamba maama jangu kuzaale jangu naŋŋamba ngenda beera omwami omulungi togenda kunnejjusa agakaluma mugulu simwejjusangako mba njagala nakaabo tubiveeko ebyo simwejjusangako naatova mayanja tuveeyo eyo tudde ku nsonga eyo yennyini in fact ensonga eno ya Victor Kamenyo Victor Kamenyo nozera tukigeraageranye ne kino kye twogeddeko nti omukyala because okusinziira nga bwe tulaba situation n'embeera yonna n'okusinziira bwe tugamba boogera bagamba nti Kamenyo omukyala amujja wala amutadde mu ssente amuyambye amushepinze bakola bonna
naye mbu Kamenyo n'atuuka okumenya omutima gw'omukyala n'anywegera omukyala omulala era okunywegera kufuuse okunywegera nze sibitegeera so atwambaga nti disappointments zino eri abaami ku bakyala ababa bebeereddewo because abantu nga bagamba nti Kamenyo ekisookera ddala omukyala amubeereddewo ate omukyala afaana nga mukyala Kamenyo because ye muntu buli musajja gwe yali egombye okubeera naye omukyala alabika bulungi mukyala mafiga wa kakala keeko naye nga bagamba nti Kamenyo lwaki atuuka ku ekyo ntoga nti buli musajja nze ebbanga ayagala baddugavu batasiba nviiri sooka okimenyewo ayagala abantu batasiba nviiri yes era bwe wensanga omukazi nga muddugavu nga tasibye enviiri ng'aliraanye baze manya waliwo big problem abanze ne bano tufaanagana manya nti kati awaliwo kyatetenkanya era omuga taata oteriyo ekkubo manya alina wayagala oyita naye ngenda kwaka ekintu kyeggamba vidi eyinza okuba yadda nga Kamenyo oyo omukazi yali wadda bwe kiba ng'ekivulu nga weemabega ekivulu tekimpeebuula ng'ate kyekivulu kyakati ontegedde bulungi ekirala abantu bano abatambulizaako abasajja baffe kamera mu kikomye bannaye kambabuulire mu nsi teri kintu kimala ku musajja mu nsi teri kintu kimala ku musajja kyogamba nti bannaye nze kenafunye ekikazi ekyeru kyekimala wabula bbaawo asalawo obusazi n'agamba kampumulire ku ggwe kino sikyogera kebbanga litumaze nga tuli ffenna Naalongo Saalongo nga yafuna nnyo simanyi bayafuna tewali kintu kimala ku musajja tekiriyo abakazi abasinga mukimanyi bannange ekyo kimanyi nnyo oba temukimanyi lwaki teri kimala nti osooka ne weebuuza wamufunira ye akagala bameka yandibadde yakoma ku bali n'atajja wo kyogamba gwe ofuka oyimiridde kyekyenjawulo kyosinga bakazi banno ke kabonero akalaga nti ebyamujja ku bali bye yakugamba toli sure nti bituufu ayinza okuba yakulimba musajja balina obugambo wabatera okukozesa omukazi wange namukwata n'omusajja teyaŋŋumiikiriza otegedde atera akulaga gwe gwafunye nti oli yali mubi nnyo kati obulungi abusubiramu aliwo how sure are you nti no bye bituufu bankyawalwa bwavu buli muntu alina omuzeegu omubi naye batono abavaayo okuwoola obujulizi emize gye bakola ki nina kikwano kyange kyafuna akawala kati mukumatiza akawala kirage nti ye ne mukyala we kugamba ono muwala abeere mugumu nga tukyogeddeku nti okukakasa ganti oli mukyala wange wadde tusula ffenna mu nju naye twanyawukana dda era nze nsula mu ddiiro mu ntebe ye nasula mu kisenge waliwo naye ajja naŋŋamba jjo nti yamugamba nnyina yamusiba ku mukazi oyo ye ande batakyabeera naye naye nyina amugamba nze nakukuliza ewa kitaawo olina okuba nga bakulaba abaana mu nnyumba eyo buli luki buli lunaku naye nze nsula mu kisenge kyange kati omusajja yenayina nga akyakuyiiya buli kigambo kyayogera kiba kyabulimba era omukazi wenna ndaba owanga nnyo omusajja ekitiibwa gwe weyambulidde emmere gisukka egi ng'akyaddiŋŋana ebigambo bye bw'oba obadde tonnasalawo salawo kati bw'oba obadde tonnasalawo salawo kati ne mugenda leero n'oddayo ne mugenda enkya n'akweyongeza n'enkeera n'asigala ng'akyakugamba nti I love you so much aba abitegeeza ne buli bye batugamba wano nga tonnajjamu ngoye kubaako kimu kya bulimba kyakwepiica kimu kyekituufu ekyokwepiicako byonna ebisigadde biba bya bulimba taba yeye naye ng'abasajja babasoma nnyo awo taba ye wabula bw'anaamala okudda mu sense ezize nga kyadde ayanira yakifunye amaze okunyumirwa ajja kuddawo yeebuuza kituufu edduuka linadde nnoonya okuteekamu ebintu lye lino kyova olaba abasinga mugamba abasajja bayaaye si bayaaye naye gwe eyawaddeyo wawaddeyo ki abasinga abawala muli awo temwakyalira na nsiko mwali mukitegeddeko nti abasajja bakyagala okufa naye tebabagamba bangi munkubira singa wa Galaxy watugambye ensiko kyeki kati nze nkikunyonyola ntya sina bwe nja kikunyonyola kitegeeza olaba tokimanyi ne banakigamba tojja kikola ki
tukatandikewo akalimu entengo tumanyi ziri tojja kitegeera nettale tusobola okulinoonya kambabuulira ebintu bingi ebibadde bizza obakoleko emikolo balete sente waliwo ajati Farida abakolako awezana ngo bulijjo omusajja akwegomba n'agamba lwe naamugjamu engoye ya labbi n'akuba obufaananyi n'abwoza nekitiba n'agamba ya labbi bulijjo neejusa ya labbi ayita yaki nga kijjemu engoye n'agamba bulijjo oli muwongole bw'otyo olina bukalu bw'otyo wagazi wadda nange mbadde wetwogedde mukwano gwe mbadde naye muwala naŋŋamba nti alina mukwano gwe nange mumanyi naye yayagala ekiwala nga kitiba nange figa wali malida buli kimu kyonna naye mbu yamugamba naye nagamba naye nkubuulire mwana gwe nzitanda mukwegomba bikazi nnyo ebyo byeruyeru ebibulaba nti kyeru kisaba figa wali malida si bonna naye abamu nga tisadamu nnyo kubeegomba nnyo bannange omwana yanjiwayo nnyo mwana nemanyi buli kimu malida naye nga tewali kyamanyi nzikatiriza ebigambo byange bw'olabanga omuntu akulidde n'akweyongeza n'akumunyunguza n'akusulika ng'akyayogera nti bannaye nkwagala omuwanga nnyo ekitiibwa byaba yakusuubiramu byaba yakola ki byaba yafuna era bw'obadde okyamutawaanya akkiriza kati ate abakyala abalala ebibawoza mukamenye yamenye omukazi omutima talina kye yamumenye kuba teyamuleese waka talina kye yamumenye wamma gwetuula mu maka g'ofumbe abo bannakigwanyizima baala babeerayo ontegedde kyova olaba nziravu ya kamera ekyannemye lwaki ekyannemye nti n'atayagala bbaawe amwekukuutirizaako era wabeewo ensobi ekola ki ekolebwa olengere naalongo nyina omulabisa you get my point so wamma gwe talina kye yakoze teri kintu kimala ku musajja teri mukazi amala musajja wabula omusajja asalawo n'agamba kampumulireko ono omukazi oluganda olwo otegedde naye tebakulimba nti waliyo amumala ebigambo ebyo byonna n'ebirala bingi nnyo twesanga ebulenga gye bikijja okuggweera jangu okuyingira omutwalo gumu n'emitwalo ebiri VIP twetaaga obuyambi ayina kyoyagala oyamba abaana bano kituwe tukubira essimu nti banaye mujje muno n'ekintu bwekiti era gye bujja genda kyajinga essimu tugende nga tutambula eri abantu abagenda otuwa ebiki ebintu banaye mutukubire mutuwe ebintu kubanga twakola n'organization ebintu tubikolera mu mateeka eri full registered okuyambako abantu abatalina muki mwasirizi wonna w'osinziira tulina abaana 11 today besange yagadde tuteeke mu kamera baitha nalongera twebaza n'abantu kubanga nze kino nakirabira ku mulongoli w'omwana gitwagenda nti abantu bangi nnyo bankubiranga amasimu naye bakubiranga okuva mu nsi ez'enjawulo ne bamuwa obuyambi so tubeebaza bannange tubeebaza lwakuba nti abantu abamba batibagala boogera mannya era onaoyo yaŋŋaana naye olinaabangambye tugizimbire website noonyayo omuntu asobola okukola website wali omulenzi extreme atuyamba agituzimbire tuteekengayo ebintu bye tukola abantu basobole okuyamba everywhere webakola we bali kale toyanzeege kandi katugenzeeko Segvic Consults Tours and Travel ku byokutambula bagamba nti no bwe bali okuva wano mu ggwanga kugenda mu nsi yonna wonna w'oyagala okutambula bo bagamba bajja kukuyambako byonna process yonna bajja kugikolerako bulungi okugobera okuviirira ku katabo okuviirira ku passport okugigoberako tebakola passport ne bagigoberako n'ogifuna eya tiketi bagigoberako n'ogifuna visa bagigoberako n'ogifuna era osana okubebuuza ku kintu kyonna ky'oba oyagadde mu by'entambula ne bakunyonnyola abagala okugenda okusoma enteekateeka bazirina gendayo bakubireko bakunyonyole bakubule enteekateeka ezo ezogenda okusoma mu nga ag'enjawulo Canada Bungereza America n'awalala ate bino betwogera byadala kubanza kenyini njagala kugenda kulambula Canada ne bano benyini bajja okuntwala tumuleme kuloza nti tusaagamu buki busaazi nyenda kugenda ne mukyala Sanyo Canada tulyoke tubalumye mweyagale tumale tukomewe waffe njagala America naye njagala nga bwe ngenda sedda lwaki todda embozi muyo jinzi kolera eyo it's okay it's a better era nga nalungu kati nga nkufunira ku zoom nga nalongo oluzungu lwaki serwesonyiwa
Mubeere bulungi. Gamba nalongo tugenda kuzimu kyasoma simu ya musajja. Kanyambale tugende. Kale. Soma essimu nga bwe. Simu 0784281976 oba ku 07081976 bebanafa ba Segvic Consults Tours and Travel. Kale. Kusibudde nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wano ku Segvic Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nyingi nnyo esooka, tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola e China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekirala kye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda. Nga abagala okugenda ku Action Falls, abagala okugenda ku Bwindi Infant Level, ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano kwa Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segvic Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 1976. Tulina ne Airtel 0701 28 1976. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segvicconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.